It is not by the alarm to wake up life, only by the love of God. Even when you're surrounded by great men, life is by the love of God. Science can tamper to copy the life and the works of the Lord, but creation is the masterpiece of God, and life is by the grace of God. Neboba nembwa ezikuuma, neboba nemundu ez'amaanyi, neboba nekufulu ez'ebbeeyi, neboba n'agasajja ga kanyama, nebwofuba ogule ku ssengenge, neboba nekufulu ez'ebbeeyi, nebwofuba okugenda weegange, neboba n'emmotoka eya tinti, neboba ne kamera eziketta. Mukama Yakuuma. Zijukira luli bwe twalumbwa, ekirwadde kya COVID kyajja wano, ensi yonna ne tuba ku bunkenke. Nalaba bannaffe bwe batondoka, miranga n'ebiwoobe n'ebitujjula, abagagga b'essente ne batwalibwa. Hey! Life is not by the riches we have, it is not by the greatness we hold, it's only by the grace of the Lord. Yeah, Papa tell them, hey, it is not by experience to breathe, come on, neither by the medicine to